nkole kibine kyange operation bantu wansi kwekikira kusobola kola ki kwerwanirira ekyo kisinde nga wala people power we yali neja ne national unity platform kala kisinde kyange bakira operation muntu wansi kwekikira kusobola kwerwanirira so siri ku lutalo lwa fulaga kubanga fulaga sije ngendo okukikirya njagala buweereza ate n'abantu abalonda buli omuntu wabana attachment y'ekibiina tinze nzijidde ku bus oba nzijidde ku fulaga ya Nuupu oba nzijidde ku kisumuluzo obwongo bwe bubeera bukwatemu ngera omutima ogumu guba gumugamba bannabusiro bampa akalulu naye nga tomula gumugamba Kyagulanyi yampeesa akalulu mu busiro nowa Museveni bwatyo abakigamba bannabusiro bampa akalulu naye ng'agamba Museveni yampeesa akalulu mu ki naye nga tuze mu mazima Nsubuga n'amugjayo ate nga GWEYA omu eyamukubira campaign ye gomwe eyatambulanga mu campaign ze nga era omugamba nti wano wali nga mwewangako magezi kati olabisa okubanga gwamulidde Olukwe onamugjayo kale kigambo okulyamu Olukwe ngazo omusajja nze nazalibwa mu Buganda ndambo wano ekamuli sub county ekakiri manyo Luganda okulyamu Olukwe kirala kino bakiyita omukulembeze obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku Alloy GC21 abantu namala nawangula nagamba nedda kakifuka kibina national unity platform kanje Dr. Mugisha wendi operation bantu wansi kwekikirira malugenda mu parliament kuba yonda banga najigenze mudda baba balonzi bebusiwanize bulinzi kola ki kutikinga It is Herbal Products Limited. Tuine weddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Man Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee, ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne order yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabilizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabilizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. nkole kibine kyange operation bantu wansi kwekikira kusobola kola ki kwerwanirira ekyo kisinde nga wala people power we yali neja ne national unity platform kala kisinde kyange bakira operation muntu wansi kwekikira kusobola kwerwanirira so siri ku lutalo lwa fulaga kubanga fulaga sije ngendo okukikirya njagala buweereza ate n'abantu abalonda buli omuntu wabana attachment y'ekibiina tinze nzijidde ku bus oba nzijidde ku fulaga ya Nuupu oba nzijidde ku kisumuluzo obwongo bwe bubeera bukwatemu ngera omutima ogumu guba gumugamba bannabusiro bampa akalulu naye nga tomula gumugamba Kyagulanyi yampeesa akalulu mu busiro nowa Museveni bwatyo abakigamba bannabusiro bampa akalulu naye ng'agamba Museveni yampeesa akalulu mu ki naye nga tuze mu mazima Nsubuga n'amugjayo ate nga GWEYA omu eyamukubira campaign ye gomwe eyatambulanga mu campaign ze nga era omugamba nti wano wali nga mwewangako magezi kati olabisa okubanga gwamulidde Olukwe onamugjayo kale kigambo okulyamu Olukwe ngazo omusajja nze nazalibwa mu Buganda ndambo wano ekamuli sub county ekakiri manyo Luganda okulyamu Olukwe kirala kino bakiyita omukulembeze omulungi asaana okujjayo ng'akyali mulungi n'asigaza ekitiibwa kye ne yeebuuzibwako ekisanja ekimu obukulembeze si bwakabaka anaazina takumba bw'oba onaazina olina otutandikirawo n'ozina bw'otazina kimala kitegeeza okumbye kati nze neetegereza embavu ezange ng'omusawo omutendeke ne ŋŋamba Busiro North twalonda munnabyamizannyo kati yaliko
mukuwangula yawangula minister bali abakunga basa nitrogen ate naye omukungu yawangula mukungu mune yali vice president professor Bukenya kati ne ngamba busiro no constituency twalonda ku vice president ne tulaba abakungu super kyebakola ne tulonda ku minister wa rezo lolo triangle nsigala busozi ne twetegeza abakungu ddala kiki basobola tukolera batuyamba bafe tubayamba ne tugamba ababe nale mukatubaleke naye metukoze bibi katufune ku kyagulanyi gwasonze ko tugamba umbrella bugira bakola ki tikinga era ne ntambuza nnyo enjiri eyo okutikinga ki umbrella nenganzo olabanga empiko twalonda embavu zayolesezza ate ntono nnyo kunze Dr. Mugisha zensobola okuwulisa olowooza ko tomwadde obudde butono kubanga nti sawa zino tanso mujajinga sawa zino sinawe mujajinze era sinawe namukosezza inze nejajinze nti embavu zange zisinga ezize then nekyokubiri nze sinze nyino mujajinga balozi bajja mujajinga era bwana banga alina kyakoze ekyetaagisa okubanga ayongerwa akalulu kijja kweyolekera mu mpangula tajja wangula nze nzekka kuba sijja kuvuganya bwatya bwomu nze zijja na kisinde ky'operation muntu wansi kwekiikirira ate ng'ekigendererwa si kya Busiro North yokka Busiro North njagala kubeera MP n'ekyo ekisinde kijja kutambula eggwanga lyonna so bw'anaaba akoze ekimala kijja kweyoleka mu kutuwangula okwongezako awo totugamba nti ate oba yolekedde okuba nga ate weesimba mu ntebe y'omukulembeze w'eggwanga kuba awo ogamba nti no kigenda kuba nga kitambula eggwanga lyonna kyobogezako okutegeeza kati nga olaba people power weyajja people power yajja netambula ne national platform nekifuka ekibiina ky'obufuzi naye Kyagulanyi yasooka genda mu palamenti era Kyagulanyi zimayo exemplary mpelako ddala example nti bwe yajja yasanga ebibiina nga bingi DP simanya biki naye teyalippira tabangako wa FDC nti nze ndi ku kadi FDC mu palamenti teyaba wa DP nti oba ndi wa DP wabula yajja n'alaba nga alina kukola kiki naye simbawo ng'omuntu ku people power amanyi g'abantu n'amala n'awangula n'agamba nedda kakifuka ekibiina national unity platform kanje Dr. Mugisha wendi operation bantu wansi kwekiikirira malo genda mu palamenti kuba yo ndabanga nagigenzeemu dda babalonzi be busiwalinze bulizikola ki kutiikinga then bwemala mu palamenti ekisanja ekyo nga bwekitambula ekibiina kibeere jeno era nsobola okuddayo mu palamenti naye nga kyo ekibiina weekiri kiriko n'abantu abalala nga tumaliriza bugambo kiboowa eri abakulaba era nabubaka kiboobawa assurance gyogamba nti byaddala nze munaaba mumpadde kino kyo kijja kuba kyanjawulo ku bize bibaawo era enjawulo gye ngenda oleeta mu constituency yange ya Busiro North kakiri namayumba masuuliita zimulika soozo okudamba eruddawa yonna eyo kikandwa nti njagala obukulembeze obuli ku gurawundi obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 5 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku Alloy GC21 saagala bigambo bugambo omuntu kuyimirira mu bantu ng'ayogera n'atandika kutumira Kyagulanyi abatumidde Museveni musi w'abantu kwegamba n'oyogera bintu bi-exciting abantu naye nga liya litogikoze eki ogivuddeko nze ngenda kubeera mu service delivery ng'ate seetambulira nti gavumenti erina okumpa ssente ssente z'omubaka wa palamenti ziyita mu ofisi ya mubaka wa palamenti ze njagala zitambuze constituency mu kye tuyita additional service delivery bannabyabufuzi ebiseera ebisinga bamanyi okulyamu olukwe abalonzi baabwe singa amaanyi gatutumuka mu kaseera akasembayo nga pulezidenti oba nga gavumenti bwetera okukola nekuyisaamu eggaali nekugamba tukuwadde zino ssente kiveemu tobaveemu banankyukakyuka oba balonzi bo kyenjagala obakakasa ndi musajja musawo mutendeke bwe manjagala kukola ssente ne mubusawo nzikolayo
naye njagadde ebyobufuzi nwanirira abantu bange abawansi kuba ekituufu babonaabona omuntu wa wansi ye muntu gwe bakuŋŋaanya ne bamugamba ajja kulaalayo omukungu ng'ajja omusaba akalulu ng'omukungu okuva Kasenya baakamugulira emmotoka gyavuze bagimugulira amafuta baagamuteeramu n'ebigambo byayogera kumpi emmere gyalidde bagiguze ye omusala gwe tanagukwata nako naye nga gwaze omulaba bakozesezza ssente ne bakuwuddisa n'emitwalo ana nago kyeyamani n'agakubira pulaani gwe n'otagenda nago kati nze abantu bawansi obulumi bwe tuyitamu enfuufu enkuba nabo ennyanja tuzirimye nabo obuso tubutemye nabo buloka tuzikubye nabo kwegamba siyina wengenda era bwe namala okusoma singa nali wakwekweka abantu bange nali badde embeera mu Kampala kubanza emusawo nkola Lugogo bypass ku Rocket Health nali badde embeera wa Kampala naye nasalawo okuzimba mu kitundu kyange mwennyini mwenzaalibwa era buli kanaku enfuufu nzigumira n'enkola ki n'enkuba n'enzija n'enkola so sijja kwefuula mbu olw'okuba ndabye ssente ne kati ssente nzirina siri muntu atalina kyenkola naye njagala buweereza era abantu bange mbasuubiza operation muntu wa wansi kwekiri kusobola kwerwanya ejja bayirawo omubiri mu ngeri yennyini esoboka mu nyongere nyangu nga tumaliriza olowooza naawe totandise eggulira kubanga twalabye tulina akatambi ke twalabye social media nga wabadde ku mukolo ogumu n'ovaayo n'ogamba nti omusajja omugulidde essuuti okuva wansi mpaka waggulu eyo si nkola y'okugulirira abantu ogulirira munno omugulira essuuti mulujjudde ng'otegeeze enkuyanja y'abantu eriawo ekintu kye bayita okwagala ne Yesu ne Katonda beyagala ensi eno yagiwa Yesu Kristo omwana we omuntu okulaga nti omwagala olina okumuwa ate ku mukolo gwe nabadde ebirabu byabadde bingi olwo nabalese sowaani nabo babadde bagulirira okwo sigulirira okwo kuli wadinga omusajja abadde asomosa okuva ku kuwulya ebikomando nga wasize omukazi agenda ali ettooke ki eribobezi mpozi ngakyali awo njagala njogereko ku ngeri President Museveni yeronzeemu abakakiiko ebyokulonda mbadde sinayogera ku poyinti eyo akakiiko k'ebyokulonda Museveni yakalonze bubi nnyo obutali mubativu bwaffe yabongedde ate ne busajjuka busajjusi musajja byabakamayo yakomyewo abasajja abamu tubadde tugamba nti osanga Museveni bannayuganda bye boogera si byebakola bagenda mu boxi bamutiikinga accidental abalala ne tugamba yakabba bubbi naye ne tugamba katugume tulabe ki ekinaddako ku electoral commission naye noddira omusajja eyagenda mu parliament Kibirige Ssebunya nga n'akalulu takawangudde wabula wabye musango n'agenda mu parliament ku kadi yaki NRM n'afuga ne bamuwangula buwanguzi kuno ngera ali ku kadi NRM n'omuddira kugamba NRM kaada amanyikiddwa ensi yonna n'omuteeka akakiiko k'ebyokulonda ng'ate ne byabakamaaliyo tukakasa n'ekisanja ekiwedde yayinza okuba yatusala ensawo kwegamba awo akakiiko k'ebyokulonda ko mu butuufu tugenda mu kalonze nga operation muntu wa wansi kwekiikirira nze sijja kutya kuba nkimanya abantu beeri bagenda kuba nkola ya Amini Uganda Cranes yalegenda y'omupiira negamba mbuleefu agenda gisaliza simanya gisaliriza yabagamba muteebe goolo 10 lefu atteko mmeka 2 kati nze ndi bugumu nti mu Busiro North obuluba bajja buyiwa nga akakiiko ne bekaba kafukatya nsigala nze muwanguzi bajja kubako ebabya busigale bukole ki busigalewo naye nga akakiiko nakakubyemu ebituli kyekayinza kubanga akakiiko kabyakulonda nekaba nkajjudde NRM cadres ekyo kintu kikyamu nnyo okay atweyanza tubadde n'omukulu Mugisha Charles Katongole Dr. Mugisha okuva Kachiri Busiro North constituency ekolebwa Kachiri na Mayumba ne Masuulita ezigombolo 3 era nga abantu bawansi abalibo beekyayi ne bagamba abakungu nedda omukungu okusala mu constituency yaffe atwete ku ssente ya muwamusolo tugirye kubaza abakozesa buli kimu naye okulondako kwa muntu wa wansi kwekikirira Mugisha Charles de Komona Katongole ye MP waabwe addako okay twabagambye abatusamu ssente babayita basenga mabiriza products abasangibwa wano emulago ku 2 abebamu kubakugu ndowooza bo abakyakoze mwaka ku mwaka benze nga ndaba nga bo kwegamba bakasoma baba bazze nga babeebaza okubiba bakoledde nga tebeemulugunyamu wadde n'akamu ensonga ya nabukale eyo kubanga omwana muwala nga togenda emugga jangu gobeere ng'omujulizi jasi jangu obeere nga amukema olabe nti ddala asobola okukola oba tasobola okukola gwe mwana muwala eyalema okukyalira ensiko janguwa ne wasenga mabiriza products okubangula ensonga gyoyinza okubanga okyaliramu ensiko ate omwami wasobola okubanga ate nga akwagala tulina ebizigo ebyenjawulo ebikola ku nsusu tetulina bizigo byerusa tulina like oba oli mweru osigala oli mweru obanga oli muddugavu era osigala nga ate oli muddugavu ng'omwami yadde n'ogamba nti aza abakazi bannema buli mukazi gwenfuna angamba sina kye neesobolera ajangu ensonga zino singa abaserebu agenda kuba nga ate azikwasaganya bulungi nnyo ate embeera esobola okuba nga etambula bulungi osobola okumufuna ku namba y'essimu eno
07004 tono nnyo 070473714 n'akalwango ndowooza mwekali omwo enamba y'essimu osobola okuba nga ate era oyongera okuba nga ate ogyeyongera okuba nga ogiraba ate n'okumanya era okwongera ebimu ku byesiyogedde wano bye tukolera ddala. So mbagamba nti mubeereko mwebale kutusapootinga omwaka guno 2024 tubeere ate ab'enjawulo ate okusingawo ate 2023. Mbagala nnyo amanya bampita ambassador wakabi mwebale kwekumira ku ER News UG. Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Mani Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne order yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products, nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14.